Museke wava kabbiya. Asobola okwogera, asobola okuba n'endowooza ye ng'omuntu. Naye nga wakavaako. Nze nyina ebintu bisatu mu nsi, nyina ebintu bina ebinsanyusa mu nsi. Okay. Omupiira, Okay. Arsenal, Ensebe. okuyimba, bbiya ne famire. Okay. Kati nze nsobola okuva ku bbiya ate nyina sente ezigulira abantu bbiya ate nze nange mbeega sobola mwegulira. Tegeera. Tekisobola naawe. Tosobola kuva kabidde. Si bidde. Bidde ku anti ndi musiraamu. Tosobola kuva ku mwenge. Okay. Esinywa mwenge, nywa kiraabu. Okay. Ewaliwo omwenge omuganda. Kyogamba omwenge omuganda kiraabu. Stasha wamulabye? Sinamulabako. Naye ng'ategedde nti yakomye mu ggwanga. Ate kati goyinza okuntegeeza ebya Stasha? Nze mba mbimanyi nti yakomyewo. Yesebo. Okay. Essanyu bannagwe akamwenyumwenyu. Akaki? Otaddeko akamwenyumwenyu. Oyo mukwano gwange. Okay. We've struggled so far. We've come so far. And tukyagenda maaso. Okay. Yavayo n'agamba mbuno ayinza okuba naye ensonga lwaki towasa paka nakati. Wabiraba bye yayogera? Naawe mutima gwo okikiriza? Simanyi taata, kyova nkunoonyeza. Bikwatako bimanyi. Wanze mmanyi omumanyi. Kyogamba Mama Miracle tomumanyi? Mama Miracle mumanyi. Nga waani? Nga mukyala wo Munaani. Kati ate bw'oba omumanyi lwaki ogamba nti siwasa? Okay. Mama Miracle, Mama Makeira, baana babiri. Baatugamba mbu omukazi ayombanga mashini gwe wali oyimbako mbu ye Stasha Mayanja wamma kiriyalinga the air. Mu luyimba ki? Nandibadde ntya nga nina omukazi ayombanga mashini. Ye nali wayisinganya n'omukisa. Anti nze simba bintu bikwatagana ku mukazi oyo. Bwe naamuyimbako ayinza n'okufa. Olwaki? Olwaki? Anti nyina ebyokuyimba bingi. Tunogolereyoko nga 2-3. Anti bwe byaffe byawaka ne tannanyiiza. Sesho oyo mwagala nnyo. Naye n'amala nanyiiza bw'ati nga byakumuyimbako. Aze n'okudduka mu nsi. Kuba sitegeera bulungi. Sobola okuyimba ebintu nga bizibu nnyo. Kati nyina oluyimba baludda bwafiira ki obulungi bwo? Sinaba kulumala. Naye n'amala nnyiiza nsobola okuteeka ebigambo mu luyimba olwo. N'atuula ewaka n'akaaba. Kuba mmanyi ndi muwandiisi mulungi. Era naye akimanyi. Era tasobola kukola interview yonna ku TV nga tanjogeddeko ne bayamaanyi. Tekisoboka. Gw'olina amasannyalaze, gw'omuwa ku masannyalaze. Simanyi naye kyeggamba. Wagirabyeko nga tanjogeddeko. Ate eriiyo. Yalibadde ayogera ku bantu abalala. Kitegeeza nti nze naye tulina bondage etali mbi. Bwanjogerako tutambula, bwe mwogerako tutambula. Naye nze sinakolako interview naye nga mwogerako. Era eno ndowooza y'ensosa. Valo yakomawo. Nze sikolako. Bampita ne sikolako. Naye tujja kukolako interview nga tuli babiri. Anti abantu bajja kufa. Mama Miracle mukwano nnyo ate gwa station. Yamunona ku kisaawe talina tabu. Ani yakima Stasha ku kisaawe? Mama Miracle yagendayo n'amunono. Mukyala wo? Mukwano gwe nnyo. Amunono ne bagenda ne out. Mujja awo taba muyekera. Mujja wani? Okay. Byaggwawo. Ebyo tebiriwo. Okay. Oli mukwano gwe. Mama Miracle, Mama Makeira. Mukwano gwe. Okay. Bali so close, bali so friendly. They go, they hang out together, that kind of stuff. Okay. Sebalina tabu.
nesimanyi oba baagala kunzita naye kyekyo naye nga oba baagala ki kunzita simanyi naye nga bakwatagana nnyo kyokoye lwaki abakazi bombi bakwatagana andi simanyi naye nga bakiri